Senti wa LC yokutano epadelo akenal feda sibe ministry ekola ku byengudo n'entambula okoza olutindo lugatta pade n'eriranga gavumenti luzingamiza emirimu egisinga mu district zombi. Because of the collapse of the bridge, it has increased on the transport cost, time, and even the morale, and therefore this has retarded on the achievement that we expect. Olutindo luno kati olwamenya lusangibwa ku mugga asa ogwawula padde kulira nga esawo gavumenti yateeka oluguudo lulala luyite diversion obalanga luno lukubisamu olugendo emirundi ebiri. Abakolera ku luguudo luno bategeeza nti gavumenti bwe yasawo eryato ery'obwereere erisaabaza abantu wabula nga n'abasaabaza abantu balikozesa nga bakozesa agaabwe kwe basoloza ennusu 10 ku bantu saako 30 ku bidduka nga pikipiki n'obugaali. We are crossing people with a boat. So it has become a business opportunity. Yeah, it has become business. But the government has brought for us a government boat here. We are using it. Oh, with the blue one? Yeah, the blue one. Okay. So how much do you charge to cross someone from this side to the other side of the river? This government boat is free. But for the local one is, when we are crossing like you, is 500. Okusinziira ku betusanze ku lutindo luno kitegerekisinga olwayika mu luvannyuma lw'okulemererwa okwanira ttule lyali la simenti erira bwetu neeyika mu mugga guno nga 2 omwezi wa 12 omwaka ogwedde. The bridge is called Achua Bridge. It collapsed last year. Basabye gavumenti ekole ku nsonga zino kubanga essaawa n'entambula wakati wa padel nerira nzebo wanakina wasina asaba gavumenti obutalonzalonza ku lutindo luno kubanga lukozesebwa abantu ab'enjawulo. Government has relaxed on the course of the election. There was commitment for a temporary bridge, but after election we don't hear anything being said. I imagine that that bridge will be fixed when they are doing now the major construction of the road tarmacking. So n'abakozesa oluguudo oluyita ku lutindo oluva Emballo okwamuka Katete okugguka eisingiro okutuuka ku nsi ya Tanzania byekyanze n'ogezaako okukalakaza olw'olutindo luno olwawomogose. Bano ng'okusinga babodaboda bategeezezza nti bannayo batandise okugwa mu mugga ogwa lw'e. Tanzania lugatta Rwanda n'olwekyo heavy trucks nga bwezogeddeko era gye ziva. Bano baali basize okwekumamu omuliro nga beetaaga okulemezi b'ekibuga bwe batuuse ku kikola nti olutindo luno luddaabirizibwa. Poliisi eyanguye okutuuka mu kitundu kino okugezaako okulaba nti oba okutwalira amateeka mu ngalo nga kibadde kitaniikirizibwa. Abamu babadde batandise okunona ebyawo ebibadde biriwo nga bagamba nti bikaddiye bulala. Kyetaaga yinginiya kubanga okukola olutindo luno baalukola situmanyi bwezitooki bwe baalugerera motoka ziva gye ziva neziyitawo. Center obweba design z'olutindo luno ziba zaali za motoka butono namotoka ensamusamu batukolere design zezimala konka kubizire twagira ngo batukorere olutindo oluhango olukurabwamu abantu. Omumyuka w'omubaka wa gavumenti Joseph Kamugisha asitukiddemu n'atuuka olutindo luno kulaba nga kakkanya abantu. Abirushishikiire konka baba batiiriho embaaho ensya ahashishikiire baragenderaho bakayitura abase kubonera esente z'okukora olutindo. Nyombi Kenneth ne Ali Wasa yakusakidde eggulu ino lwa Bukedde TV.